Oluvannyuma lw'ebyokwerinda okwaza amaka ga Anita Among abadde sipiika wa Paalamenti tukuleetedde ebimu ku bimukwatako. Among yazaalibwa ennaku z'omwezi 23 mwezi ogwa Desemba mu mwaka gwa 1973. Yasomera mu masomero ag'enjawulo era emisomo yagimalako ng'afuuse omubazi w'ebitabo mukukutivu muyita accountant. Yaddeyo okusoma n'afuuka munnamateeka omujjuvu era nga mu kiseera kino munnabyabufuzi. Mu mwaka gwa 2016 yeesogga ebyobufuzi bwe yavuganya ku kifo ky'omubaka omukyala ow'e Bukedya mu Paalamenti ey'omulundi ogw'e10 nga mu kiseera ekyo yagira ku kkaadi FDC. Kyokka nga tugenda mu kulonda okw'omwaka gwa 2021 Among yeeyubula ne yeesogga ekibiina ky'NRM era n'ayitamu ng'omubaka omukyala ow'e Bukedya nga mu kisanja ekyo yavuganyiza ku kifo ky'omumyuka sipiika wa Paalamenti ey'omulundi ogw'e10 nga mu budde obwo obwa sipiika bwaliko enkalu wakati w'omugenzi Jacob Olokoli Oulanyah ne Rebecca Etwala Kadaga yali avuganyiza ku bwa Namunigina oluvannyuma lw'erinnya lye okusuulibwa mu kaseera abaseeke. Kyokka Oulanyah nga yakafuuka sipiika wa Paalamenti yalumbibwa obulwadde obwamutwaza emitala w'amayanja okujjanjabibwa ng'eno Mukama Katonda gye yamujjuulira. Amangu ago balina okuddamu okulonda sipiika wa Paalamenti omuggya era Anita Among y'omu ku baateekamu empapula okuvuganya ku kifo ky'obwa sipiika omujjuvu. Kyokka ku kifo ky'obwa sipiika Among yavuganya Nasumani Basalirwa yali mukwano gwe ng'ono yali omubaka w'e Bugiri. Mu kulonda okwali ku kisaawe e Kololo Among yawangula obwa sipiika wa Paalamenti oluvannyuma lw'erinnya lye okakasibwa olukiiko lw'NRM olw'oku ntikko olwa Seeke. Among akubiriza Paalamenti ey'omulundi ogw'e11 okutuusa jjo ly'abalamu ekisanja ky'ababaka abo lwe kyaweddeko, kyokka nga Paalamenti eno teyasiibula mirimu gyayo. Kyokka mu kulonda okwaliwo ng'ennaku z'omwezi 15 mu Gatonnya w'omwaka guno Nalongo Anita Among Magogo yayitamu nga tavuganyiziddwa era bwe gwali ne wa Basalongo Moses Hashim Magogo owa Budyo Paste. Kyokka Among ng'agenda mu maaso n'okola emirimu gye nga sipiika wa Paalamenti yassibwako envumbo obuteetaaya okugenda mu mawanga g'abazungu ag'enjawulo mwali Bungereza, Amerika n'awalala era ng'obugenyi bwe mu mawanga g'ebweru okusinga abadde akyaliranga ku Paapi Vatican. Among okusibwako envumbo byali byekuusa ku byamusibwako mu kwenyigira mu bikola eby'obuli bw'enguzi, obulyake n'obulabbayi ng'envumbo eno yasibwa ne kuba Moses Hashim Magogo. Nga tannafuuka sipiika yaliko ssente w'obukiiko bwa Paalamenti obw'enjawulo mwali Nakakosase ng'eyo nayo waaliyo emikolosobano n'ensimbi ezaabulankanyizibwa mu kisanja kye. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.